Omulungi mukwano nkwaniza nate Ly'obunnabi Ly'obunnabi nange nasani matufu munagomba awangalira musalira Ssaabasajja eri Buddu nebaza Mukama kuumi n'akulabirira n'akuyisa mu wiiki gye tukubye amabega ate kati nga tutandika wiiki empya nga bwe nze kutegeeza nti Ly'obunnabi Ly'obunnabi tutunuulira amawulire agagenda mu maaso okwetoloola ensi yonna nakye gategeeza gye tuli ffe abalindira okudda kwa Yesu Kristo okusembedde. Tebeera Mukama waffe agamba nti ebintu bino bitandikanga okubeerawo mutunulanga waggulu kubanga okunulibwa kwammwe kusembedde. Yesu Kristo yatukakasa nti ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi egye nammwe mubeere eyo. So obubaka bwaffe buno bwe tuli mugenda mu maaso n'okugabana naawe buyambako okusunirako ku ki ekiri mu Bayibuli mu kuteekateeka olw'okudda kwa Yesu okusembedde. Bino wammanga nsaba bijjukire mukwano gwange kwa Vento Productions. Tulina lesson weekend ku Friday ate nga tulina ne program ya Bayibuli egamba ki eyongera okuyambako okuddamu ebibuuzo ebyolina mu Bayibuli. Sumba waffe Sebagala buli lwa Wednesday abaagi kutuusaako. Bino program endala ate ez'essanyu kati nga yimba nange naye osobola twegatta ku Saturday akawungeezi ne program Julira Mukama among others. Zina saani mbeerako ne kumanya Bayibuli yokka ate yonna kubukedde Family Boutiques buli lwa Sunday ssaawa 5. Mwabali emitala w'amayanja bategeeza nti osobola okudawunodinga app eyitibwa Vision Digital Experience. Nobeera nga otegatako every Sunday bagita 11 hours nsobola okuba nga tutambuliramu mukwano gyange abali eyewala ennyo. Kati wiiki eno mawulire ge tutambudde nago ga nnaku ddala ag'okuba nti eggwanga erya Turkey n'eggwanga erya Syria bagweddwa Musisi abantu abasoba mitwalo 15,000 basaanyeewo. Era bw'otuuka ku nguudo kati emirambo gy'abantu mu nguudo giri mu kulabibwa, abantu abali mu 10,000 obulamu bugenze, emmere tebalina, amaka tebalina. Tubasaasidde nnyo. Naye I want to make a comment. Kuba waliwo bannamawulire abavuddeyo ne batandika okugamba nti Katonda alabika yakoze bino. Katonda si yavunaanyizibwa. Waliyo omulabe ali emabega w'ebintu bino byonna nga Bayibuli emwogerako nga ye Sitaani. Anesobona mu kitabo kya Kubikula essula 12 lunyolo 12 nga lugamba tikale musanyuke eggulu n'abatuulamu niye zisanze ensi n'ennyanja kubanga omuliro lyomyasse gye muli ng'alina obusungu bungi kuba akimanyi ng'alina akaseera katono. Sitaani yali emabega w'ebintu bino byonna. Yali mu kusindika emiriro, amataba, emiyaga awamu n'ebintu nga musisi okulaba nga abantu abaleetera okwetamwa Katonda. Ekirooto kya Sitaani kyakulaba nga weetamwa Katonda. Kyova olaba ajja kubba ebizibu ne makaago, ajja kubba ebizibu gy'okolera naye njala okuzzaamu amaanyi nti Kristo Mukama waffe yajja okuleeta obulamu. Manyi gy'alanya olunyiriri olwo lugamba nti omubbi tajja wabula okubba, okutta n'okuzikiriza. Naye nze najja zibe n'obulamu ate obungi ddala. So twebaza Yesu Kristo nti newankubadde nga Sitaani alwana okuleeta ennaku gye tuli ate Kristo yajja aleeta obulamu gye tuli n'emirembe. Amawulire amalala wiiki ewedde Omupontifeesi yawunzise okukyala kwe mu ggwanga wano ku ssemazinga wa Africa nga yakyaddeko mu Congo, Zaire awamu ne Sudan ey'amaserengeta. But in spite of the fanfare and celebration here now, there's much skepticism about the long-term impact. In Juba. Fakti yawerekeddwako Archbishop owe Canterbury gattako ebikonge eby'abannaddiini abalala nkumuliitu. We are here as your family. Mu lugendo olwabadde olw'amaanyi ennyo olw'ebyafaayo olwatuumiddwa olugendo olw'emirembe, mission of peace. Naye no kampuliro kino abantu nkumuliitu bavuddeyo ne bagamba nti omusajja ono is the messenger of hope, ye mubaka w'essuubi. Ekyamazima nti yakutta omumuli gw'emirembe gye tuli. Nalabyawo nga n'ebifaananyi bikomawo biri eby'olukyalo lyo olwasooka nga afukamira n'anywegera ebigere ebya pulezidenti ow'eggwanga erya Sudan. Era abantu balabira ddala nga musajja mukkakkamu, musajja kwegamba aleese emirembe gye tuli. Naye bw'oba wetegereza kiki Bayibuli kyeyogera
ku muntu ono oba ku system oba ekitongole ekyobwapaapa, olumu oyinza okutya n'otyemuka n'omutima. Ngenda kusomera wano olunyiriri luli mu kitabo kya Danyeri sula 8 olunyiriri lwa 25. Bayibuli egamba nti era olw'amagezi ge alyezza enkwe mu mukono gwe, era alyegulumiza mu mutima gwe, era alizikiriza bangi nga balowooza nga mirembe. Alizikiriza bangi nga balowooza nga mirembe. Nga ffe tulowooza nti ssebo olugendo luleese mirembe mu Afirika, abantu nkumuliitu bagenda kunzika nga bazikiridde. Bayinza lwaki bazikirira? Lwaki bagenda bazikiriza? Olw'obutamanya. Kati nno awo nange wenzijidde n'endabula, era mu series zaffe ziddako oba mu bubaka bwaffe obuddako ngenda nkulaga ensonga ssemasonga ez'enjawulo ezikakasa nti ekitongole eky'obwapaapa ekyamazima kiri nti busagwa. Olwaliro ngenda kukita n'ensonga emu yokka. Bayibuli egituwa eri mu kitabo eky'Abasalonika ekyokubiri. Kulaze bulungi nnyo nga Bayibuli egambye nti alizikiriza bangi nga balowooza nga mirembe. Kati nga balowooza nga mirembe agenda kubazikiriza. Bayibuli etubikulira omulabi wa Kristo. Bwe tumanyi obulungi nnyo abasomye obunabi bwa Bayibuli nti bwapaapa, ng'egamba nti muntu wa kibi, muntu ow'okwonoona, muntu ow'okuzikirira. Bigambo biri mu kitabo ky'Abasalonika ebbaluwa ey'okubiri essula 2 olunyiriri olwokusatu n'olwokuna. Pawulo agamba nti omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna kyonna, kubanga olunaku lwo terulijja wabula ng'okwawukana kuli kumaze kubaawo. Era omuntu oli ow'okwonoona ng'alimala okubikkulwa, omwana ow'okuzikirira aziyiza era yeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa, n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga yekka nti ye Katonda. Bayibuli etubikulira system, ekitongole ky'eddiini ekiri mu kugezaako okwewaŋŋamya ku ntebe ya Katonda mu Bukristaayo. Kyova olaba omukulembeze ku ntikko Bayibuli emuyisa etya? Omuntu w'okwonoona. Gw'omulaba nga aleeta emirembe naye nga bangi ali mu kubatwala mu kuzikirira. Fakiti afaananako Yuda Iskariyoti. Bayibuli yogera ku basajja 12 Yesu be yalonda, neega nti bonna oba bompadde balungi okuggyako omu, omwana w'okuzikirira nga ye Yuda Iskariyoti. Abalabanga Yuda tebalowoozanga nti ddala Yuda. Mbalabanga omusajja omulungi eyali akwata n'ensawo ya Kristo, naye nga munda mu ye yalakosa ekigambo ekitawoomerera, gwali musego ogusikula. Ate Kristo yali agumanyi, yagamba nti mbalonze mwenna naye omu ku mmwe Sitaani. Kati ne mu kkanisa ey'Obukristaayo nga Kristo anaatera okudda, bakulaga nti Bayibuli ekulaga nti mulimu ekitongole ky'eddiini ekigenda okulabika nga kungulu kiringa ekikristaayo naye ng'ate munda musege. Ogiraba? Abantu bangi baagala nnyo esisitimu eno, omanyi olaba gwe weetegereza obulungi abantu bafunye emirembe. Omusajja aleese emirembe gye tuli. Wow! Naye Bayibuli egambye nti alizikiriza bangi nga balowooza nga mirembe. Wano n'akulaga nti agenda kwewaŋŋamya mu kkanisa. Agambye atya? Akyogedde bulungi agamba nti aziyiza era yeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa, n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga yekka nti ye Katonda. Nono Pawulo bw'ati bw'amwogerako. Naye ne Yokaana gwe tuyita omubikkuzi mu bbaluwa ye esooka essula 2:18-19 atulaga nti mu kiseera ky'enkomerero omulabi wa Kristo ajja kulabika naye ng'ava ludda wa? Ng'era ava mu kkanisa. Kansome wano olunyiriri 18-19. Bayibuli nti abaana abato kye kiseera eky'enkomerero, era nga bwe mwawulira ng'omulabi wa Kristo ajja, ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi, kyetuva tutegeera nga kye kiseera eky'enkomerero. Baava ludda wa? Yokaana agamba nti baava mu kkanisa naye tebaali beewaffe, kubanga singa baali beewaffe bandibadde wamu naffe. Naye tebaava naye baatuvaamu era balabisibwe bonna nga si beewaffe. Singa omulabi wa Kristo, singa obwappaapa badde bwa Kristo
bwandibadde buyimirirawo ku lwa Kristo kye yayogera. Naye olw'okuba bye buyigiriza kati ng'okuwumula ku Sande, kati ng'okusinza ebifaananyi, ng'okugulumiza abatukuvu nga Mary n'ebintu ebiringa ebyo bikontana ne Bayibuli. Yokaana agamba nti balyoke balabisibwe bonna nga si beewaffe, nga si bakristaayo, bambadde bwambazi kyambalo kya bukristaayo. Mukwano gwange, nsaba Mukama akuyambe essaawa eno gye tutambuliramu obikuka amaaso, kubanga Yesu yagamba nti ekkubo erigenda mu ggulu funda, naye ekkubo erigenda mu kuzikirira gazi. Ate olw'okuba gazi abalyettanira bangi, naye essaawa etuuse mu kuzuula amazima ga Bayibuli, tunywerere mu kkubo effunda eritwala mu ggulu, kubanga ekkubo lino eggazi ery'obwapapa bangi ligenda batwala mu kuzikirira. Mukama kumpera omukisa. Lino Ly'obunnabi, ekisa kya Yesu Kristo kyeyongere gy'oli.